nkakasa tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu. Allah ali omu mu bwomu bwe, tagattirwako kintu kirala kyonna. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, era nkakasa ti Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muddu we era mubaka we. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba talabul ilm faridatun ala kulli muslim, okunoonya okumanya kyawateeka eri buli musiraamu. Mwesiimye abasiraamu abali wano, muli mu track entuufu. Saba Allah abasasulemu singa okuba ekirungi. Nsaba Allah asse okusaasira n'emirembe ku ye wa sahabatihi at-tayyibin, ne basahaba be abalungi, alladhina ijtahidu fi nashri hadha ad-din, abo abakola kaweefube mu kusaasanya ddiini ey'obusiraamu. Fataraku diyarahum, era ne baleka amaka gaabwe. Wa awtanahum, ne baleka n'ensi zaabwe. Faharaju litaallumi wa taalimi al-islam, ne badda mu kusoma n'okusomesa obusiraamu. Wa ba'd, oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, fa'usikum bitaqwa Allah ta'ala ayyuha al-muslimun, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala abaayi abasiraamu. Ittaqu llaha fi sirri wal alan, tutye Allah mu kyama ne mu lwatu. Tumutiire ddala mu kyama gye tubeera eyo ne mu lujjudde kati nga bwe tuli, tutye Allah basiraamu. Tumutiire ddala mu kyama ne mu lwatu. Wa hafidhu ala awamirihi wajtanibu nawahihi, twekwate ku biragiro bye, twekwate ku biragiro bya Allah. Wajtanibu nawahihi, era twewale ebyo byeyatuziyizaako. La'allakum tuflihun, tubeere mu abantu abali ba successful maaso ga Allah insha Allah. Ayyuha al-muslimun, abanga abasiraamu, mawduu al-yawm sataduru ala al-fadl al-ilmi fi al-islam. Omulamu gw'olunaku jja kutambulira ku bulungi obw'okumanya mu busiraamu, nga tetunnaba kumanya fadlul ilm, obulungi bw'okumanya. Sooke twebuuze, ma huwa al-ilm? Al-ilm kye ki? Nga tonnalaba birungi byayo. Al-ilm kye ki? Al-ilm huwa ma'rifatul Allahi wa ma'rifatul nabiyyihi wa ma'rifatul dinil Islam. Ilim kwe kumanya Allah n'okumanya mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, n'okumanya eddiini ey'obusiraamu mu butuufu. Naam, sahaba mu bamanyi abatusookawo bwe bayita Fawzan, Sheikh Fawzan atugamba al-ilm kitegeeza understanding, okutegeera,
kiki kyetutegeera kullu shay'in buli kintu nga bwe kiri mu reality nga Allah bwe yakikola mu reality waakyo kitegeere kaswala nga swala Allah yakola swala bwe yakola swala oba yatulaalikako swala nga bw'okiraba ilimu kitunuulire swala eyo nga bweri butya bw'ogenda okikola kye bayita ilimu asawumu okusiiba butya bw'ogenda okusiiba kye bayita al-ilimu at-ta'amu okulya butya bw'ogenda okulya yemmere ogiddira n'ogiteeka mu nnyindo ogiteeka wa kye bayita ilimu naam al-ilimu Allah yagifuula fundamento kuno ku nsi ne mu kabbuli ekyo tulina okukitegeera ti omuntu bw'afa n'atwalibwa n'ateekebwa mu kabbuli ekisookera ddala al-ilimu ne bamubuuza mu kabbuli ye Allah wo yaani nabbi wo yaani era ku duniya wali osoma ddiini ki al-ilimu fadul ilimu esookera ddala tukitandikeko obulungi bwa ilimu i'lamu ayyuha almuslimun annahu la yumkinu limuslimi an yuhsina islamahu hatta yakuna aliman bima ya'malu fihi walan yastafida minhu yawma alqiyamah illa man amila fihi bil'ilm mumanye omuntu yenna akola ate agezaako okulongosa obusiraamu bwe ateekeddwa okuba nga alina okumanya mu ekyo kyagenda okikolerako oba ogenda kulya oba ogenda kwebaka oba ogenda kukola otya Allah yakiyigirizaako ki mu busiraamu bwo olina okuba nga olinako okumanya osobola okufuna mu maaso ga Allah empeera kyava ayongerezaako n'agamba wallan yastafida minhu yawma alqiyama togenda kuganyulwamu yawma alqiyama bimaana alqiyama olunaku olw'okuyimirira maaso ga Allah tujja kuddayo wa Allah n'atusimba ne tuyimirira naye muffe tojja kufunamu mu ebyo ibaada gye wakola nga tekwaliko kumanya illa man amila fihi bil'ilm kyova olaba nti abasomesa bavaayo ne batujjukiza kino tukikole bwe tuti olaba okulera mwana kiringa ekintu kya bulijjo naye ng'obusiraamu yakisomesa olaba okusoma Qur'ani kiringa ekintu kiri awo simple naye nga tonna kusoma Qur'ani olina okusooka kukola ki olaba swala oyinza okugamba nze nina olugendo kaŋŋende nsale mangu mangu kamalirize kasamba nsadde Allah talabye nti nsadde naye okisadde otya obusiraamu bwasomesezza butya okusaala ng'oba olina olugendo okola otya bono okitegeera insha Allah maaso ga Allah ojja kuganyulwamu naye bono ogamba kookikole mu kutegeeraako maaso ga Allah okoze loss kye bayita loss obudde bugenze emyaka gyo gigenze tafunyeemu naam
twebuuzeemu هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما tuba twebuuza ekibuuzo ekisooka kigamba ddala okwogera n'okukola kyekisooka okumanya awil ilim qablihuma oba okumanya kwe kubisooka fumiitirizaamu ddemu kiki ekisooka ekibuuzo ekyokubiri kigamba إذا لم يكن عندك علم بصفة العضو فكيف تتوضأ ddala singa obadde toyina kumanya ku butya bwe tufuna wudu twandibadde tukifuna tutya otandika lubuto otandika ku mutwe ddala twandibadde tukikola tutya kibuuzo ekiddako kigamba idha lam yakun indaka ilmu bisifati salati wa ahkamiha fakaifa tusalli ddala singa tetuyina kumanya ku butya bwe tusaala n'ennamula ya swala twandibadde tusaala tutya ekibuuzo ekiddako kigamba إذا لم يكن عندك علم بالتوحيد فهل يمكن أن تقع في الشرك دالا سينغا تبدأ obadde toyina kumanya mu kuwawula Allah subhanahu wa ta'ala ddala wandikitegedde otya nti okoze shiriki oba ogasse ku Allah الجواب وقوانكلا العلم قبلهما علم obukumanya kwe kubisooka byonna tonnabaako kyokola sooka kutegeera tukikola tutya kama qaala Bukhariyu rahimahullah nga Imam Bukhariyu okusima kwa Allah okusasira kwa Allah kubeere kuye yatugamba al-ilm qabla al-qawli wal-amal elimu okumanya kwe kusooka okwogera n'okussa mu nkola bidalili qawluhu ta'ala era Allah subhanahu wa ta'ala atugamba fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik manya adalagira Muhammad sallallahu alayhi wasallam namugamba fa'lam manya la ilaha illa Allah tewali asinzibwa mbutuufu illa Allah okujjako Allah subhanahu wastaghfir li dhanbik nene luvannyuma wenenye amazambi go fabada bil ilm aya eyo yatandikirwawo na kumanya ate nga ku nabbi sallallahu alayhi wasallam bamugamba fa'lam manya nafa bwekityo bwe tuba twagala okufunamu maaso ga Allah tusooke tunoonye okumanya tulyoke tusse mu nkola lw'amateeka ga Allah nga tusaddeko naam aya eyo eri mu surati Muhammad aya 19 naam ekyokubiri obulungi bwoki obw'okumanya ekyokubiri al-ilm huwa asaasu ddiini okumanya okwo gwe musingi gwa ddiini tosobola okuyingira ennyumba nga tekuliiko omusingi era enju enywevu omusingi gulina okuba nga nywevu na buli kimu
kyetukola tulina okutunuulira ilimu kuba kati gwe musingi gwa ddiini. faddiinun era ddiini eyo la yukhadhu mithalan min al-araa'i aw ad-dhanni aw al-aql. eddiini eyo tetugijja mu ndaba kyaha kati nze ndabyewo nti la aw ad-dhanni n'okulowooza n'ogamba kati ndoozezza bwe nti la aw al-aql n'ogamba kati ekirowoozo kyange ku kintu ekyo kyekino era kyandibadde kyekituufu. la eddiini tugijjawa yukhadhu bita'allimihi wa talabihi. eddiini tugijja mu kugisoma n'okuginoonya. bw'onoosigala ewaka eyo oba osigadde oba oyagala kumanya nti abakyala batya Allahu subhanahu wa ta'ala, vewo genda ku muzigiti okakase. bw'onoobeera ewaka neweebikkirira noya mashallah maaso ga Allah nze wendi, naye wallahi vaiwo tambulako genda ku muzigiti okakase. abakyala tebatudde bali mu kunoonya okumanya basobole okufuna mu maaso ga Allah. togwa maanyi weesiimye kubanga bagamba adduniya kulluha dhulmatu, ensi yonna nzikiza illa majalisul ulama, okujjako awatuuliddwa nga basomesa kati nga wetuli. mashallah tonakuwala. naam walidha qala sallallahu alayhi wasallama, nawekityo nabbi sallallahu alayhi wasallama atugamba talabul ilm faridatun ala kulli muslim. bigambo si byange, bigambo bya nabbi atutegeeza nti okunoonya ilimu kyawatteeka eri buli musiraamu yenna ayagala okufuna ebirungi maaso ga Allah. wa qala sallallahu alayhi wasallama, era ayongera n'atugamba mu hadiisi endala, man yuridi llahu bihi khairan, oyenna Allah gwaba ayagaliza ebirungi, yufaqihuhu fi ddiini, amuwa okumanya mu ddiini. gwaba ayagala amuwa okumanya ddiini. ensonga eyokusatu, al-ilmu fi l-islam wajibun. ilimu eyo gyetwogerako mu busiraamu kyawatteeka, kyebayise wajibun ala kulli man arada an yuaddiya ibadata. wajibun eri musiraamu yenna akola ibada, oyo yenna akola ki? ibada. al-ilm wajib wala yajuzu li ahadin, era tekikkirizibwa eri muntu yenna ayaqdiya amran fi l-islam, alamula nsonga yenna mu busiraamu, hatta yataallamahu, okujjako ng'amaze okusoma. yataallamahu nga inako okumanya, tolamula ensonga yonna mu busiraamu okujjako ng'oyinako okumanya. lidalili qawlihi ta'ala, era Allah ayongera n'atukaatirizako mweno nsonga ey'okulamula mu ddiini ng'agamba atya, wala taqufu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada
كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم toyogeranga byotoyinaako kumanya. Inna sam'a amazima amatu gajja kubuuzibwako olunaku lwa kiyama. Walbasara naga amaaso gakubuuzibwako. Walfuada bimaana omutima alqalbu nabyo byakubuuzibwako yauma alkiyama olunaku lw'enkomerero. Kiki kyetuyingamu awo nti obulungi bwa ilimu etutangira tetulamula ekintu kyonna kyetutayinaako kukola ki okumanya. Aya eri mu suratul Isra aya 36. Ensonga endala tuwa obulungi bwa ilimu mu Busiraamu. وقد فضل الله أهل العلم في الإسلام. الله يستر بمني مبسلام وجعلهم كالسراج عند غيرهم نابفولا جتالا يخرجونهم من الظلمات الجهل التالي الجه أبتمني mukizikiza ey'obutamanya ila nuril ilim nebazza mu kitangala ekyokumanya. Naam, natuwa dalil. Qala ta'ala, ala atugamba qul bagambe hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Dala benkanankana abatamanyi n'abo abamanyi. Ddala benkanankana. Innama yatazakkarul ulul albab. Era ayongera n'akola kinannyonnyola ku nsonga n'agamba temujja kubitegeera oba benkanankana oba tebenkanankana okuggyako Allah be yawa okumanya. Be basobola okwawula n'agamba wallahi abamanyi n'abatali bamanyi tebenkanankana. Naam, suratul Baqara aya ey'omwenda. Wa min fadaa'ilil ilm, era tukyali mu birungi by'okumanya. Wa min fadaa'ilil ilm, era mu birungi by'okumanya. Inna Allaha yarfa'u al-alimu li'ilmihi. Allah asitula omumanyi n'okumanya kwe. Namusitula kumanya kwe. Bidalili qawlihi ta'ala, era n'ayongera n'atuwa obujulizi ng'egamba etya يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله يرفع الله الذين آمنوا منكم. الله ستوله الذين آمنوا منكم أبكر زممي والذين أوتوا العلم درجات. إلى الناس تلاب مني الدالة والله بما تعملون خبير. بالنبي تقوله الله فنوكمانيا. الله afuna okumanya mu byonna bye tukola. Suratul Mujadila aya 10. Naam, twongera okulaba ku birungi ebiri mu kumanya. Al-ilm min as'ali turuqi liddukhuli fi janna.
elimu eyo ku makubo aganguwa agatutwala mu jjana kama jaa fi lhadith nga we zajja mu hadith man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan سهل الله له به طريقا إلى الجنة omuntu yenna akwata ekkubo ng'agenda kunoonya okumanya wallahi Allah amuteerawo ekkubo erimutwala mu jjana. Allah akusalirawo empenda erikutwala mu jjana. Mwesiimye abali wano nti olw'okuba tetubiraba naye singa twali tubiraba twandibadde tutambula buli lunaku nga tunoonya okumanya. Olw'ensonga tuli ku dduniya twagala jjana. Naam, al-ilm min umuri thalatha, elimu eyo mu bintu bisatu allati yastafidu minha al-abdu baada mautihi, omuntu oba omuddu gy'anaaganyulwamu ng'amaze okufa. Bintu bisatu elimu eyo gye tunaaganyulwamu nga tumaze okola ki, nga tufudde. liqawlihi sallallahu alayhi wasallama, nga nabbi sallallahu alayhi wasallama wetugamba idha mata al-insan, omuntu bw'aba afudde inqata'a amaluhu, emirimu gye gyonna gikutukawo illa min thalathin, okujjako mu bintu bisatu: sadaqatin jariyatin, esaddaaka ekulukuta, aw ilmun yuntafa'u bihi, okujjako elimu egasa, aw waladin salihin yad'u lahu, oba omwana omulongofu ng'ate omwana oyo amusabira. Naam, hadisi eno erimu bintu bisatu. Ekinyusi kyaffe kiri awo, ilmu yuntafa'u bihi, elimu egasa. Elimu egasa yeriwa bwe tunaagitegeera, naam, then tujja kuba twesiimye. Ekyokulabirako elimu egasa y'omuntu okusoma Qur'an tandikirwa ku yasarna. Bw'osoma alif ba'u gisomese munno. Bw'osomesa ne basomesa elimu egasa. N'obw'ova ku nsi osigala ofunamu eyo gye wasomesa, ne basomesa. Oba wasomesa aya, oba wasomesa suura, nesigala ng'esomesebwa, ne basigala nga bagisoma. Bw'onooba ofudde osigala ogisoma, osigala ofunamu. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, omubaka yatugamba okusaasira kwa Allah n'emirembe gibeere ku ye, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, omulungi mu mmwe y'oyo eyasoma Qur'ani n'agisomesa. Oba olina alif, funa munno atamanyi gimusomese. Oba olina juz, funa juz eyo munno atamanyi gimusomese, osobole okubeera mu abo abalungi abasomye era ne basomesa.
نعم. من أقوال سلف الصالح في فضل طلب العلم katulabeko ku by'abamanyi abatusookawo boogera ki ku birungi by'okunoonya okumanya. Boogera ki mu birungi eby'okunoonya okumanya. Qaala ta'ala yu'ti al-hikmata man yashaa wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Suratul Baqarah aya 269 egamba nti yu'ti al-hikmata man yashaa, Allah awa okumanya oyo gw'aba ayagadde. Wa man utiya al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Era Allah bw'aba akuwadde okumanya aba akuwadde birungi bingi. Khairan kathira, aba akuwadde birungi bingi, kubanga Allah agaba byonna, naye ilimu oba obusiraamu alondamu. Oba tonnakitegeera kitegeere, Allah alondamu abantu bawa okumanya. Oba oyagala kukikakasa, omuntu akeera ku makya n'agenda gy'agenze mu ssabo n'asaba oba omusawo njagala mmotoka, Allah amuwa mmotoka. Ngina okulanga afuna mmotoka naye ate avudde mu ssabo. Naye obusiraamu Allah alondamu, wallahi alondamu, tagiwa buli omu, tagiwa buli omu. Era Allah bw'aba akulonze n'akuwa obusiraamu aba akuwadde ebirungi bingi. Khairan kathira. Qala Mujahidun yu'ti al-hikmata, Mujahidu atugamba rahimahullah, okusaasira kwa Allah kubeere ku ye. Yu'ti al-hikmata, Allah kye yali ategeeza mu yu'ti al-hikmata al-ilm wal-fiqhu, yali ategeeza ti Allah aba akuwadde okumanya n'okutegeera obusiraamu. Naam. Qaala Imaamu Shaafi'i rahimahullah, Imaamu Shaafi'i naye agamba okusaasira kwa Allah kubeere ku ye. Laysa shay'un afdal ba'da fara'idin min talabil ilm. Laysa shay'un afdal, tewali kintu shay'un afdal ekirungi ba'da fara'id, ng'oggyeko ebyo Allah bye yatulaalikako. Allah alina bye yatulaalikako ebyawatteeka. Bw'oggyeko ebyo, ekiddako talabul ilm, okunoonya okumanya. Allah atugamba tusaale essala 5. Naam, kiki ekiddirira? Butya bwe tugisaala al-ilm. Imaamu kyabadde atugamba wano, laysa shay'un afdal, tewali kintu kyonna afdal ekirungi ba'da fara'id, ng'oggyeko bintu ebyawatteeka Allah byatulaalikako, min talabil ilm, ng'okunoonya okumanya. Naam. Qaala Hasan Basri rahimahullah, Al-Hasan okusaasira okusiima kwa Allah kubeere ku ye, agamba atya, ad-dunya kulluha dhulmatu illa majalisul ulama. Ensi eno yonna kizikiza,
ensi nga bw'ogiraba kizikiza illa majalisul ulama bw'ojjeeko bwe tutuulira ne tusoma majalisul ulama bwe tutuulira ne tusoma we wali ekitangala naye awasigadde wonna kizikiza. Naam, omumanyi omulala agamba ki? Agamba naam, agamba Mujahidu bun Jabal, iyyaka wa kullu jalisun la yufiduka ilman. Ntinno iyyaka nkwewaza wa kullu jalisun entuula yonna la yufiduka ilman gyotofunamu okumanya. Oyinza okwebuuza kyate entuula eriwa gye tafunamu kumanya? Bannaye entuula nnyingi gye tutuula nga tetuleetaako yadde Allah oba nabbi oba ddiini, ne tutuula ne twogera bintu ebintu ebyo nga tetugasa na kutugasa, tetugasa. Waliwo entuula kati nga bw'olaba ekisiibo kisemberedde, saba Allah kitutuuseeko insha Allah. Ogamba bannaye tewali mirimu, tetulina kyakukola, muleete matatu tuzannye. Wallahi matatu etwala obudde naye tetufunamu yadde. Zezo entuula Imaamu gy'atugamba wano, Sheikh gy'atugamba twewale ezo entuula ze tutafunamu. Ludo ne mugula ludo kapya ne mutandika, twala obudde sembere naye entuula eyo tetufunamu maaso ga Allah. Naam, ekyokulabirako ekirala ne mutuula butuuzi ne mutandika okwogera ku bantu balala, ne mwogera ku bantu oba bakoze batya oba bakoze batya. Ezo entuula tuzeewaze, tetufunamu maaso ga Allah. Naam, tutuule nga ffe kati Allah bawadde okumanya, twogere ku busiraamu. Nsomesaako ky'omanyi, nkusomese kyenkola ki kyemmanyi, nzijukizaako kyenirabidde naawe nzijukize kyenikoze ki kyenirabidde. Ezo z'entuula zetufuna mu maaso ga Allah. Naam, tutegeere al-ilimu. Kasita tutegeera ilimu kyeki, kubanga Imaamu Fawzaani atugamba ti ilimu kwe kutegeera ekintu nga bwe kiri mu reality, mu kubaawo kwakyo, kitegeere nga bwe kiri. Bwe tunaakitegeera nga bwe kiri, insha Allah oba oliawo Allah ayinza okututeekako okusaasira kwe. Kubanga waliwo hadisi eya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'agamba min bani Israel, mu basajja abatusookawo abaana ba Israel wali omusajja, ng'omusajja oyo omulimu ogwali gumusasula kutta bantu. Wallahi natta abantu ne bawera 99. Allah we yamuweza abantu 99 yeekuba omutima n'agamba naddawa Allah, abantu nga bangi naye njagala kwenenya, nkoze ntya? Kyava atambula n'asanga omwami oli akola ibaada kyeki, buli kintu kyetukola Allah n'asiima. Ng'oli omusajja alina imaani naye nga talina ilimu.
naam bwe yamutuukako n'amugamba nzize kwebuuzaako njagala kwenenya naye naakatta bantu 99 omusajja yeewuunya nagamba 99 Allah tasobola kusonyiwa 99 abantu nga bangi gwe Allah tasobola kukola ki tasobola kusonyiwa bwe yadde amaliriza bw'atyo nti Allah tasobola kusonyiwa naye ne bamutta omusajja n'aweza abantu 100 naye n'asigala nga kimulumiriza ku mutima nga yeebuuza n'agamba pezezza abantu ku 100 be naakatta naye Allah njagala kwenenya nkoze ntya Allah n'amutambuza n'amutuusa ku musajja ng'ayina ilimu okumanya nayeebuuza ku musajja oyo n'agamba naye naakatta bantu 100 naye ddala Allah olowooza n'asonyiwa omusajja kyava amuddamu n'agamba Allah atusonyiwa amazambi gaffe gonna kasita tuba nga tukoze eki twenenyezza kujjako abashiriku abamugattako oyo n'awona era omusajja neyeekola ki neyeenenya n'amuwa condition ekikwakulizo ekyokubiri n'amugamba wano wobadde owangalira vaawo tambula ogende mu nsi ndala wali tandika okusinza Allahu subhanahu wa ta'ala omusajja n'atambula abadde tannatuuka gy'alaga Allah naye n'amutta awo bamalayika ne batandika okukaayana wa mu muliro wa mujjana Allah n'agamba mubale entambula ye mwanaba abadde anaatera okutuuka mu nsi eri we wasigaddewo akagenda akatonotono wa mujjana wanaba abadde atandise butandise okutambula kitegeeza wa mu muliro bagenda okubalabalamu ng'abadde asigazaayo katono atuuke mu nsi gy'abadde alaga awo Allah n'atugamba nti tuddemu ebintu byonna n'okumanya wallahi kyetulina ibaada na iman fe tuli ku ibaada na iman kasita owulira bagamba nti bannange musiibe era abasiibi bonna Allah abasasula miseera ng'otandika okusiiba teweebuuza tusiiba tutya bannaye omuntu yenna ayimiriddeko ekiro n'asaala Allah amuwa embeera nnyingi ng'otandikirawo okusaala n'otandika okusaala kuva ssaawa 2 paka budde kukya nga teweebuuzizza eswala ez'ekiro tuzisaala tutya mulimu raka mmeka tuzisaala budde ki kye bayita ilimu bwe tunaba tufunye okumanya insha Allah ebintu byonna mu busiraamu kuliko njigiriza si kulya si kwebaka si buli kimu kyonna kyetukola mu busiraamu kuliko njigiriza osobola okulaba ffe abasiraamu tuliisa ddiyo naye bw'otuula n'abantu abalala tewali aliisa ddiyo olowooza lwaki obusiraamu tusomesa okuliisa ki okuliisa ddiyo bimaana ashaitan eriisa ki eriisa abalala tebakimanyi abaddiini abalala tebakikola ki tebakimanyi kyewunyisa naffe mu basiraamu olw'okuba tetulinaako okumanyamu ekyo naffe tuliisa kuno omwana n'akwata n'atwala n'ekkono n'alya nga nawe olaba Allahu akbar saba Allah atuwa okumanya
sobole okuteeka ebintu byonna mu nkola. Ya ibadu rrahman utlubu lilma fi dinikum hada, abaddu ba Allah munoonye okumanya mu ddiini yammwe eyo, mu ddiini yammwe eno munoonyeemu okumanya. In kuntum tarjuna alhisab, bwe muba musuubira okubalibwa mu maaso ga Allah munoonye okumanya. Bwe muba musuubira okubalibwa mu maaso ga Allah munoonye okumanya. Wala ta'malu amalan fi dinikum hatta tafhamuha, temukola kintu kyonna mu ddiini yammwe eyo, bimaana temukola ibaada yonna mu ddiini hatta tafhamuha, kujjako nga mumaze okukitegeera. Togeza notandika okusiiba nga tomanyi ddi ekisiibo we kitandikira era ddi we kikoma. Togeza notandika okusaala nga tomanyi butya bw'osaala era ye esswala eramulwa etya, kubanga ojja kutuuka okwerabira mu swala notomanya kiki kyekyo kyeweerabidde kiramulwa kitya. Bw'oba olese arukaanu okoze otya, era bw'oba olese wajibaatu okola otya. Naam, tobaako kintu kyonna ky'oteeka mu nkola nga toyinaako kumanya. Naam, liqawlihi ta'ala, era Allah atugamba fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mubuuze oba mwebuuze ku bannannyini kumanya mu ebyo bye mutamanyi. Naam, Anbiya'i aya ey'omusanvu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, aye Allah tukusaba otuwe ilimu egassa. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaziza musomesa waffe olw'omusomo gwatusomesezza ogwa obulungi obuli mu kunoonya okumanya eddiini y'Obusiraamu. Nsaba Allah tabaraka wa taala atugase n'ebigambo ebyo era abeere nga atusasulamu ebbanga lyonna ebirungi. Oluusi abantu abasinga obungi ekitugaana okusoma oba ekibagaana okusoma bagenze, abantu abasinga obungi ekibagaana okusoma ambadde mbagamba nti oluusi abantu abasinga obungi ekibalemesa okusoma sijja genda kusoma nti okuswala
nti okuswala bajja kuŋŋamba nti simanyi oba weetemeddeko ekiki ettaka